Oluvannyuma lwa Mao okulangirirwa ku bassenkaggale mu kalulu akabadde akakaasammeeme nga balonda ssenkaggale wa DP bamulangidde nti Mao wali mwavu nnyo obali tolina yadde n'ekikumi naye kaakati olina ssente empitirivu ozijjawa. Mao era y'omu bw'atyo bw'alangiriddwa ku bassenkaggale bwa DP n'atandikirawo omulimu okumusasuza era ndowooza okuddamu ekibuuzo jjajja akasente era abakiddewo Bobi Wine mu bunyoomi nti Bobi Wine ye amulaba nga omuntu eyandibadde akola nga mobilizer we 2026 okusinga okwesimba ku General Museveni kubanga Bobi Wine mbu taligenda kujjako General Museveni ng'ayita mu kalulu. Kakati abasajja abalinamu embavu nga ba Mao nga ye bwe yeeraba nti Bobi Wine alina abavubuka bamuwuliriramu nnyo kandi yandibadde adda emabega wa Mao n'amobilizinga olwo Mao wali n'amala eggobe mu kibya. Ate munnange okusinziira ku Electoral Commission ya NOP bano this time bamaze dde okubeera nga batongoza baggulawo okwewandiisa kwabo bonna bannakibiina abaagala okwesimbawo ku bifo eby'enjawulo 2026 naye atalina mpapula atalina qualifications muganda wange tosembera era abo bonna babwanduddwa this time tebaagala kubeera nga ate bakola ensobi nga gye bakola 2021 anti emisango gyasukka lwakuba ne NRM nayo sayidi eri yalina ebizibu byayo yensonga lwaki byasirikirawo bwe bityo naye nga bangi bajja nga tebalina mpapula. Ate Uganda Muslim Supreme Council okusinziira ku biri mu kooti mubajje ne gurupu ye n'abo abawakanya mubajje okubeera mu ofiisi nga bwe kiri nti emyaka gye gyaggwako dda yawezedde emyaka 7 kooti bwekyo bonna ebatadde ku stand still ebagambye nti temugezaako enjuyi zombi zibeeraawo we ziri n'obukulembeze bwa mubajje nabo bubeeraawo we buli temugezaako kukola kintu kyonna kwegamba nti katugeze ngo obuweereza mu busiraamu kitegeeza bonna kooti ebayimiriza awo. Ate UPDF obwannantagambwako muganda wange era bano bakyali basaale nnyo mu kukyankalanya eby'ettaka wamu ne poliisi era nga okubagana kukyali kw'amaanyi kubanga aba UPDF basazeeko police station DPC ne bamuyisaamu MP era munnange okukakkana nga omukyala bw'atyo akubaganye ayisa obuyambi abamu ne bakwatibwa era neyabaduumidde n'ategeerekeka bwentyo munnange bwe ngenda okubeera nga nkubuulira ebiriwo ate kansooke ndowooza nkulamuseeko yebaliko gyonna gy'otuusaako engalo nange gye ndi eno omukwesese nga bulijjo tusookere ku Mao ono ne DP n'engeri munnange gye bakyanzeemu ebintu naye nga tebwerabira nti aba maintenance palace gye bali nnyo eno kampani erina solar systems ez'omulembe balina amataala aga solar balina water heaters eza solar balina CCTV cameras eza solar bano njagala okubuulira nti balina eby'amazzi balina eby'amasannyalaze byonna tuukirira aba maintenance palace bagenda kuba munnange bakukwasaganya mu nsonga ezo. Ate waliwo ekirango omwami omu anoonyezebwa si mu bubi mu bulungi omwami ono bamuyita Deus Akambikira era nga Deus Akambikira yakolako mu local construction era nga akola nga engineer mu masannyalaze. Deus Akambikira ono mu bbanga eryo lyeyakolerako mu local construction mu myaka egy'okumwenda 8 paka 2021 ate nga kigambibwa okuba nti alina muganda bamuyita Bat yali ng'akola mu tour and travel oba akyakolayo tetumanyi naye nga okusinziira ku biriwo bagamba nti Deus Akambikira ono bazaalibwa Bunyaruguru ebunyaruguru eyo munnange gye bazaalibwa kale bw'obanga gwe Deus Akambikira
era ngo ina muganda omuyita Bati yakolako mu travel naawe oli ingeri ya masanyalaze wakolako mu local construction tuukirira Uganda atulaje. Namba zange ziri awo emwesembyayo 1015 endala esembyayo 73. Kakati munnange njagala okubuulira nti Mao afuuse Mao. Mao afuuse Mao. Mao ono munnange batuuse n'okumulangira nti Mao wali twalina yadde n'ekikumi era nga essaawa eno balabira ddala nga akasente okalina kangi nnyo kwegamba balaba waliwo kye bayita sudden financial transformation yali mu kukola mu peaceful transition of power naye ng'eno naye ali mu financial transformation yegaggawaza akasente ya akafunidde ddala omutima gwamuvadda mu kifuba gwadda dda mu nsawo. Kakati munnange bangi babyogeddeko waliwo ayitibwa Professor Barigayonwe ono yagambye nti munnange tumanyi Mao tumumanyi okumala ebbanga ng'omusajja abadde talina yadde n'ekikumi nga ye yaguza lujjo naye essaawa eno ssente zimuyitaba azijjawa. Mao ssente yazijjawa? Ekyo kibuuzo muganda wange ansa yeeraga bwerazi Mao gye yajja ssente olera ali ku mulimu akola. Kakati munnange Mao ono nkugambye nti yatandikiddewo dda okulumbagana Bobi Wine mu kugezaako okumulengeza kubanga kino yakikolera ddala okuviira ddala eyategeera nti Bobi Wine wuuyo afuuse ensonga. Kakati munnange mu mbeera ey'ebyewuunyo era nga buli omu yeewuunya nti okusinziira ku muvuyo Mao gy'alese mu DP ate addibwamu atya okubeera nga alondebwa okubeera ssenkaggale wa DP. Munnange batali kubuusabuusa Mao yakomyewo dda ku kisanja ekyokuna mu DP bamulonze bamulangiridde kuno si kulonda wabula kulangirira. Kakati ng'era bwe kyabadde kisuubiddwa nti ono wakuyita mu kadirisa kubanga abadde asanze okuwakanyizibwa okw'amaanyi ennyo okusinziira obufumu bwe yagendamu ne NRM. Kati yabwangulire ku bululu nno ate obungi okusinziira mbu bululi 969 969 Mao bwe yafunye. Kati Dr. Lulume eyamuddiridde yafunye 339 ate Elia Alitia yafunye 52 bokka. Mao bwatyo n'akomawo. Kati emivuyo gyabadde mingi nnyo mu kulonda okwa DP era nti babadde bategeze kubeera nga balonda ku lunaku lwa 6 naye wabawo okukeerezebwa kubanga wabaddewo okulemesebwa kugamba okugaana Mao nga baagala nedda tetwagala kati security bwetyo neeyingirawo era wabaddewo security y'amaanyi nnyo kubanga munnange eri atumya butumya muliteeyo bwe bati ne baleeta. Kakati munnange wabaddewo violence y'amaanyi nnyo okulonda kwabaddemu effujjo lingi nnyo kubanga babadde bazze munnange bannaddipi nga bamazeeko tetwagala Mao tuviire. Kakati munnange era kino ne kireetawo obunkenke obw'amaanyi ennyo era okukakkana nga badelegates bangi nnyo tebaasobodde na kubeerawo mu kulonda kubanga bwe batyo bayooleddwa abamu baasibidde mu malwaliro. Bwe batuuse okubala akalulu munnange okukakkana okubeera safe Mao nga yagala akalulu ke bakabale bulungi nnyo bakabale bakateekewo figa bagiteekewo nga bwayagala era munnange kukakkana nga venue ey'okugattagatta tali exercise yabadde etekingira place tali center yaabwe bwe batyo ne bagikyusa venue era ne bagijja delegates conference we yabadde ku hotel babadde era bwe batyo ne bajja ate mu hotel emu e Kampala era nga security y'amaanyi nnyo n'okuwakanyizibwa okuva mu memba temutwala bululu mutwala wa nga muwagamba mbutwala tulina okububalira eyo tulina okububala gwe mubadde ki era munnange security nga bweri emundu weeri batuuni weeziri ng'ate banaakola ki. Kakati munnange Mao ono abadde ssenkaggale wa DP okuviira ddala omwaka ogwa 2010. Kakati bw'atyo munnange
ayongezaayo kati ate emyaka emirala kati ali ku kisanja kyakuna era DP abantu bagirabanga dead party era nga bitutunuulira embeera eriwo ku bannayuganda engeri gye baagalamu akasente n'egye Museveni nga mwetegefu nnyo okubeera nga akagaba awo ojja okwebuuza ebibuuzo bingi omanyi kwegamba tulabye nga ebibiina ebipya bizze era nga ne Mao abadde ayina okulwana bwezizingiro kubanga akomawo nga Ssenkagali wa DP kubanga maaso awo tugenda mu 2026 waliwo omulimu munene nnyo era Mao yatandise okubeera nga abyogerako ky'oba omanya gwe muganda wange ampuliriza nti wano omuntu yekka gwe batya ye Bobi Wine n'egye Museveni kennyini amutya Museveni si yatugamba nti ayita mu underground mbubo bali eno bakola oye kati ati Museveni naye atya agamba nti abaana yagamba nti agenda kubamaraho agamba abaana bali mu kutumaraho bannange Bobi Wine atumaraho kakati munnange bw'otunuulira ebigenda mu maaso olaba nti katugeze Mohamed Nsereko yaleese dda ecological party ye ekibiina ebifuzi ekipya naye nga nawe kenyini okimanyi nti Mohamed Nsereko saza afuna alina obululu obubiri kati gw'ojja okwebuuza ekigendererwa ki Mpuuga tajja funa alina obululu obusatu naye ojja okwebuuza nti ekigendererwa kiki Mao naye akimanyi DP tajja funa alina n'obululu obuna oba obubiri obusatu naye olaba wuuyo afiirawo aganye okuta ekibiina kya banne yabeere mu bufumbo bwe kubanga nakugambye nti kyekimutunda ewa Museveni bw'aba takirina Museveni aba ajja kumugoba bugobe naye omuntu omu yabadde ampa ekyokulabirako nti omusajja asimbula emmotoka okugijja e Kampala ng'agenda Masaka naye nga emmotoka akalimi ak'amafuta kalaga kalimu empty naye kennyini bwe yeekwatakwata mu nsawo alinamu 20,000 kyokka agenda Masaka nze miles nga mmeka katugeze nga kilometers 7 mu oba 8 bwezito bw'oba ovuga emmotoka katugeze ensajja katugeze ovuga jeep Wrangler Rubicon eyinza okuba enwawo ndowooza emitwalo ng'emeka ku miles ng'enkaaga eyinza okunywa emitwalo obanga tenywa nnyingi okunywa nga 5 oba 4 obwebwa atyena kitundu ng'amafuta ga 15 wano e Uganda kati kiba kitegeeza n'okudda kitegeeza ebijja kunywa emitwalo nga 10 okugenda n'okudda naye katugeze mu nsawo olinamu 10,000 mmeka 2 naye ate ne tanka eri empty akalimi kalaga naye gw'olaga osimbudde ogenda Masaka kiba kitegeeza nti olina kyeweesiga nti bw'onotuuka ku roundabout ebusega wano waliwo agenda okuwa sente z'amafuta oba olina engeri gye mukikozeemu amafuta agenda gafuna along the way ezigenda okukomazaako amafuta gajja okutuusa e Masaka bakulaba osimbudde tolinaamu naye tugende obuzaabuza Mukama ajja kukola kakati bano bonna bwe batunuulira bano basimbudde tebasuubira funa alina akalulu akamu kiba kitegeeza nti already bali ku mulimu bali ku assignment era General Museveni already akomyewo agenda kubakozesa era omuntu omu yabadde aŋŋamba nti oba Museveni ng'ebintu bimutabuseeko nga agamba waakiri Bobi Wine okumulangira waakiri tunaagamba nti katugeze gundi awangudde kwabo baleese kwegamba ate era ayitize omwo mpolampola ebintu bye sisitimu ze zisigalewo kubanga jjukira nti babujongo batugamba Museveni bali bavuddewo Museveni zimwe ejja kusigalawo sisitimu ye ejja kusigalawo ng'ekola kati ate Mao ono yabaddeko ebigambo byeyogedde ku Bobi Wine era nga yabadde amaze okubeera ng'alangirirwa ku bwassenkaggale bwa DP n'ayogera ebigambo bino era ebigambo bino nze nabitutte nga bikulu yadde mu kunyoomola kwa Mao nga mukumanyi ne mu kwogera nga kwegamba ajereegerera still Mao ku mulimu gwaliko ogw'okufeebya opposition era nkugambye nti wano kati main opposition figure
aliwo buli omu gwatunuulidde. General Museveni gwatunuulidde, n'abo baawa emirimu gwe batunuulidde. Muhoozi naye gwatunuulidde, yayinza okumulemesa obusika bwe. N'abo bonna abeerimbika mu opposition bonna gwe batunuulidde yabalemesa opposition, yagenda obbasuuza opposition okubeera nga weeri basobole okubeera nga bakolerewo emivuyo gyabwe ate nga bo bakolerera kubeera mu opposition. Omuntu ali ogu ye Bobi Wine. Kakati Mao ayogera ku Bobi Wine nga sinaba kugenda eri kubuulira Uganda Muslim Supreme Council mubajje n'ebirala. Katusooke tutunuulire ekintu kino. Nyinza okitwalamu ku kadde akatonotono okunyonnyola ebigambo bya Mao kuba byabadde bikulu nnyo. Kwegamba bw'obikuba mu ttooki osobola okutegeera abantu bano bye bateesa nga batudde eyo era ne mission gye baliko osobola okugitegeera obulungi. Anti nakutegeeza nti bwe wayagala okutegeera okuddamu ebibuuzo by'olina wuliriza buwuliriza omuntu ne bw'aba bbaawo gwe just wuliriza buwuliriza, oba mukyalawo oba mugandawo oba omuntu yenna oba business partner gwe just tobeeraawo mu kujubisibwa oba mu kubeera carried away ne emotions, naye gwe just wuliriza buwuliriza. Oyinza okuba omujajinga mu bukyamu oba mu butuufu. Okuwuliriza eyo tool nene nnyo. Okuwuliriza listening n'otandika okubeera ng'okompeyaringa. Okitegeera sina bias naye nga at this time otaddewo obwongo bw'ekintu ekikulu kyentegeeza. N'ogamba kino kisoboka lwaki onaagamba bw'ati. Kakati munnange katuwulirize ku Mao. Tuwulirize ku Mao era lwaki abadde akola bwezize ngiro okulaba nga akomawo okuwasa enkaggale bwa DP. Agamba nti Bobi Wine yalina kubeera campaign agent we era yalina talina kwesimba ku Museveni okusinziira ku Norbert Mao. Ebigambo byayogera nti Bobi Wine yalina kubeera campaign agent we, so si ate Bobi Wine kwesimba ku Museveni. Kino Mao akyogera atya. Kati Norbert Mao agamba nti nno ensasagge oba obuzibu obajja mu njawukana wakati we oba wakati wa NUP ne DP bwaletebwawo abo abaali baagala kaadi okufuna akookolya banna DP ba politicians okuva mu DP era bano nti be ba misleadinga be baawudiisa Bobi Wine era kino ne kibaawula ne kireetawo obutakkaanya wakati wa Mao ne Bobi Wine. Bwe kyategeeza nti ye yali amaze okufumba omuntu we era ng'amaze okubeera ng'amulabamu potential nga munnange bwe ngenda okunnyonnyola ebigambo bya Mao bino. Jjukira nti tukozesa tool yaffe ey'okuwuliriza tusobole okutegeera biki ebijja mu maaso na biki ebyaliwo na biki ebiriwo. Kati Mao agamba nti nno ye yasookera ddala okulaba omulamwa mu Bobi Wine, yasookera ddala okulaba potential ya Bobi Wine era nti ono yali amulabye nti yali wa muzinzi nnyo, kwegamba nti alina influence mu politics. Yali amulabiddewo nti agenda kuba wa mugaso mu politics wa Uganda naddala mu influence oba mu kukuŋŋaanya obuwagizi. Okitegeera? Mao agamba nti bino yabirabirewo as early as August 2017 nti mu mwezi ogw'omunaana 2017 ye awo yategeerera ekintu ekyo era nti yali amaze okulaba obwagazi bannayuganda naddala abavubuka bwe baali balina eri Bobi Wine eyali yakawangula obubaka obwa Kyaddondo East oba MOP era nti n'amulabamu ekintu era nga kino kyali kiyinza okubeera nga kikozesebwa ku lw'obulungi bwa struggle naddala mu kununula Uganda n'okubeera n'enfuga ennuŋŋamu
yali amulabyemu ekyo kakati nange nti ye nga amaze okukiraba ekyo kati bwatu yatuukirira Bobi Wine n'amugamba nti tulina okukozesa okulavirijingira ku tutumuli olina Bobi Wine alina bo balina okukozesa omukisa gwe balina ng'amugamba nti balina okukozesa omukisa gw'olina obuganzi bw'olina mu bantu okusobola okusika oba okufuna miliyoni z'abavubuka abato ababadde bali awo nga tebatwala nsonga zino kubeera siriyasi basobole okuba akalulu basigukulule Museveni nti waliwo abavubuka abaali bali awo kabbo ebintu babadde tebabitwala kubeera siriyasi naye kati Bobi Wine abavubuka abo bonna najja n'abastimulatinga n'abazza ku maapu bonna ne babeera nga basobola okugenda okusuula akalulu kati ekyo Mawombo yali akimulabyemu era n'amutuukirira n'amugamba nti olina ekyobugagga laba olina miliyoni z'abavubuka abo basobola okusegukulula Gen. Museveni naye batya kati Mao agamba nti nno yali amaze okubeera nga ebbanga azaatunuulira analyzinga figures azaatunuulira obungi bw'abantu obulonda era n'akiraba nti Gen. Museveni abadde nga awangula Dr. Kizza Besigye ne difference ya miliyoni 4 kwegamba abadde amusinzako miliyoni 4 mu buli kalulu akabadde nga kajja kakobwa kakati okusinzira ku Mao agamba nti gaapu eno nga kyangu nnyo okubeera nga Bobi Wine yagigattawo kubanga ajjukira nti amaze okuinsitinga millions ez'abavubuka ababadde batafaayo bano babadde nga tebalonda abavubuka abo Mao amaze okubeera nga abalaba munange kakati yawo n'abo abaali batannaba kubeera nga batuuka mu myaka egironda nti bonna nga akiraba Bobi Wine bonna ate abakututte kitegeeza nti akulaga alina ate abapya akugaba alina abo abasobola okulonda abali ready okulonda okuba akalulu ate alinayo n'omugigi omupya bw'aleeta ogutatuuka kulonda nga nagwo still gugenda kweyunga ku bano kakati n'akitegeera nti butereevu Bobi Wine alina okubeera nga asobola okugatta gaapu eyo eya miliyoni 3.4 Museveni z'abadde asinga nga Dr. Kizza Besigye Mao nange njagala okubabuulira abantu baagala okwewa obuyinja wano e Uganda okwegulumiza okwo nti abagezigezi abo beefuula ab'obusuuti abo ffe twalabirawo abantu baleese omukulembeze waabwe bamuleese kubanga naawe oli muntu ng'oli gwe abantu bakurejekitiza ate kati gwe obwongo bw'otasobola kukozesa kukuŋŋaanya buganzi ate obukozesa otya okulaba obuganzi kubanga obubwo bwakulema okulaba buli kaseera obeera weepyerera weesiiga mpitambi abantu bongera kukukyawa kibiina okyonoonya kya DP kakati olaga tikakati gwalaba buli kimu gwakiraba era obuzibu Uganda bwerinaawo kubanga Mao wada n'ebigambo byayogedde ebindaga nti tulina obuzibu abantu bali eyo bafumba era bakulaga baategeka dda Uganda wa bwe bagisuubira okuba nti bwe bagyagala tukira nakugambako nti Mao ono bamwetaaga nnyo mbu okuyambako muhoozi eyo emboozi nagikuwa dda ndowooza eyinza okuba kati etutte emyaka ng'ebiri no twali mu kampeyini birona twabyogera dda tuddamu byedde twali mu kampeyini 2021 awo 2020 twayogera ku nsonga zino era tubadde nga tujja tubiddingana kati just bigenda bumulisa kakati munnange akansooke ndowooza nkutegeeze nti aba Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku kasozi ejjani Ntebe Road wali ku Ntebe Road kasootuke kajjansi enamulando ob'ekitende gamba bugambi nti njagala genda ku Hillside View Apartments naye baŋŋambye zisangibwa ejjanye ku kyaki bw'otuuka wejjanye ku kyaki ekipande weekiri Hillside View Apartments era weeziri awo muganda wange gwe genda opangisa olunaku lumu 2 oba wiiki mwezi mwaka tolina kyeweetaaga kwetika kuliko otuluutu wifi weeri amasannyalaze tegavaako
ate ngo obuyonjo ekyo kyo munnange bakyekwata. Security eri gguluggulu, compound parking weeri ate ne tent weeri osotuulako wabweera balcony akayo kakufuuwako, transport wabwereeri gwe your first booking gyenjogerako, first booking transport wabwereere singa oba oli Entebbe ku airport obanga oli kumpimpi wano nga ddala mu butuufu mumaze okutegeeragana nga kiri waffe bajja kunona okumpimpi. Kakati munnange twogera ku Mao era n'ebigambo bye byayogera mu kunyoomoola ali ku mulimu, kubanga kati jjukira nti kati bano bonna ttiimu nga bwe babadde nga bajja bagikola, kajjukira kati already opposition ekimanyi buli true opposition ekimanyi bulungi nnyo nti bano babadde nga bajja be baleetawo obutakkaanya nga tebakkiza opposition kwegatta. Ekyo kiri awo okubeera nga evuganya General Museveni ne bateekawo candidate omu. Ekyo nga tebaagala kufrontinga candidate omu kubanga jjukira Museveni ayagala nnyo okufragmentinga mu buwagizi okubwawulayawula. Kakati bano gwe mulimu gwe baliko ogw'amaanyi ennyo. Kati Mao olwo ayogera ebigambo bye abyogera era tuwuliriza, era nze wendi wane saabwe eno kubikuyitiramu naawe osobole okubitegeera omanye ddala wa gye tulaga era kiki ekigenda mu maaso. By the way nti bwe kiba nti Mao basobodde okumukukusa ne bamuyisaawo ku bufuzi bwa DP, kati yesenkaggale mu kuwakanyizibwa okw'amaanyi ng'olaba mu butuufu abantu babadde bamukoowa, kino kisobola okumulisiza ebijja mu maaso. Era gwe wenna ali mu struggle kitegeeza nti genda mu protest vote, naye saagala obeere awo ate nti ogenda kuggwamu amaanyi. Nedda, kuno kununula ggwanga tewali okuggwamu maanyi. Bagamba nti erwaniro bw'okwekula ki ekuuka ejjembe, lwoya lwa munyindo lwekula. Tulina okukuuka ejjembe, njagala okubabuulira tusuula akalulu, naye gwejjukira nti Museveni wali olidde byabakama waali ne banne era nga babikola mu DP besuubira okuba nti anything can happen, naye tukitwala ng'enkyati kati ate laba ate ebyokulala ebedda tutawanira bwerere. Nedda, impact yo y'amaanyi nnyo era tetwali tuuse wano singa abantu baali tebalemerako. Kati okulemerako ky'amaanyi kubanga wakyo bayita persistence. Kati persistence gye twetaaga yagalagaana awo Mukama Katonda wajja okuyisiza, kubanga bagamba lubaala embeera nga n'embiru kwokoze eki kwotadde. Kakati munnange Mao agamba nti yali yatunuulira dda figures Dr. Kizza Besigye z'afuna era n'akizuula nti Museveni asinga ku Dr. Kizza Besigye milioni 3.4 mu buli kalulu ke bakuba, era nga ye bwe yakiraba gaapu eyo ng'esobola okubeera nga ebeera closed by Bobi Wine, kubanga jjukira nti ono alina obuwagizi bw'abavubuka, amaze okubeera nga akuŋŋaanya obuwagizi, alina obuganzi mu bavubuka, alina amasannyalaze. Abavubuka n'abo abaali batalonda bonna ne bategeera, n'abo abatannaba kubeera nga baweza emyaka egironda bonna bamutunuulire. Kitegeeza nti ne bwe tuba tulowooze mu 2021 era 2026 kigenda kukola ki? Kigenda kusukka bususi. Jjukira be babitugamba, kitegeeza bamaze okitegeera nti Museveni already bamaze tukakasa nti Museveni already ono aba amusinga. Bwe bukakafu kubanga kati ono Mao kati akubuulira munne wa General Museveni nti kituufu era baga nti Bobi Wine yawangula akalulu ka 2021. Towakana muganda wange, towakana, kubanga eyo gaapu yagikola ki? Yadde baageza kuga nti afunye milioni 3 ate oli simanya 5. Tebyaliyo ebyo, tebakulya ssente, tebyaliyo. Kati Mao agamba nti bw'atyo mbu ye n'ategeera mangu nnyo omugaso gwa Bobi Wine, nti ono asobola okukola omulimu ogw'okukunga. Mao atugamba nti Bobi Wine ye yamulaba ng'omuntu asobola okukola omulimu gw'okukunga, nga kugamba nga mobilizer, agenda okukunga abavubuka olwo bayimuke bakuba akalulu, kwegamba akalulu akagenda okubeera nga kateeka leading opposition candidate mu buwanguzi. Era ng'agamba nti oyo teyalina kuba mulala, yalina kubeera Mao ye kennyini nnyini.
nga yeesimbyewo ku tiketi ya DP. Bobi Wine alina kujja n'akunga abavubuka nga abagamba nti mugende mu kuba akalulu nga mulonda Mao. Era ye nti yali agala Bobi Wine mbu akola omulimu gw'ogwo ye gwamulaba gwasaana okukola nga special mobilizer. Kwegamba akole nga Seya bwe yakola ku Dr. Kizza Besigye mu 2001. Naye ye Bobi Wine aleme kujja kweteekawo nga candidate ayeesimbawo kuba president, mbu yali talina kubeera ng'akola ekintu ekyo, mbu yalina kujja kukola bwa mobilizer nga special mobilizer akunga abavubuka bano bonna bagambye nti muwe Mao akalulu nga Seya bwe yakola ku Dr. Kizza Besigye. Haji alagidde yali ngombo, Haji alagidde era abantu bayimbaga Haji alagidde Haji ganda wange. Awo Besigye teyadda mabega mu kiseera ekyo. Kati Mao yerabidde nti naye mu kiseera ekyo yaliwo, yetatola kwebuuza nti lwaki Seya teyagamba nti teyasonga ku nze, yasonga ku Besigye. Lwaki ekyo Mao simanyi lwaki tasobola kubeera ng'akitegeera, oba lwaki Mao, kubanga ani yaliwo biseera ebyo kiraga yali pooka nga simwogerere, lwaki teyasonga ku kandidati wa DP yenna eyaliwo mu kiseera ekyo. Kati Mao agamba nti okuva lwe kiri nti bazadde ba Bobi Wine baali ba DP, banna DP lukulwe, nti Bobi Wine automatically yandibadde abeera comfortable nnyo mu DP, tiyandibadde emirembe agifunira mu DP okuva lwe kiri nti FDC yali egaanye okubeera nga emuwa kaadi oba emurekrutinga nga memba waayo, so nga ate already yali amaze okulaga nti yali admire, yali yegomba nnyo Dr. Kizza Besigye, naye FDC yagaana okumwembuleesinga era ne bamugoba ne bamwejjako. Kakati engeri kiri nti bazadde ba Bobi Wine bennyini baali banna DP, kitegeeza Bobi Wine alina kudda buzzi mu DP. Naye ne Chameleone waali bwe yajja kiki ekyakyukawo, kubanga naye era ndaba bazadde be ba DP. Kati bejja mu DP mwamwongerako ki? Waliwo value addition. Kakati munnange bwatyo Mao nga ali over excited, nga diiru ye yakatoola, bamulangiridde ku kifuba kuba Ssenkagali bwa DP. Kati olwo ayogera atugamba nti Bobi Wine ye gwalabanga, wuliriza, Mao agamba nti Bobi Wine ye amulabanga atalifuuka president wa Uganda ng'ayita mu balloting mu kusuula akalulu, mbu okwawukana ku bawagizi ba NUP nga bwe balowooza nti Bobi Wine basobola okusuula akalulu n'afuuka president. Nti ono yalina kukola nga chief mobilizer, kingmaker, omulimu gwe mu kubeera chief mobilizer ku muntu omulala atali ye. Olwo omuntu oyo omulala atali Bobi Wine, nga Bobi Wine amunoonyeza obuwanguzi, asigukulule Museveni. Kakati ekinneewuunyisa bwe kiba nti Bobi Wine alina obuwagizi obungi ennyo, tasobola kusigukula Museveni mu kalulu. Kakati ate mobilization ye ey'abavubuka okuwa Mao akalulu, ate Mao yinza kumuyamba etya okuggyako Museveni? Nti Mao agenda kukozesa luvuutu nti balwenkanya ne mukama we kiki? Ndowooza okiraba nti omuntu ajja ne yeefumba nga eyasoma ennyo alowooza ennyo, naye ng'obuntu obutonotono tasobola kumanya nti 0+0
equals 0. Ng'akomplaininga olwa 0 gy'alina naye ate tasobola kutegeera nti 0 plus 0 ate nga naye akayanira 0. Kati naffe munnange awo reasoning naye tusuubira nga twebuuza eri ludda wa kikyogeza ku kuyisaawo exactly. Kati n'okutuusa kati kyeraga lwatu nti Mao alaba Bobi Wine nga atasobola effectively kubeera ng'akyalenyinga General Museveni newankubadde nga bannayuganda bo bamulabamu obusobozi. Bannayuganda bangi bamulabamu obusobozi era okubeera pulezidenti omulungi ekyo tekikyukanga era kyekiruma buli omu. Kyekiruma buli omu abo naddala abatayagala kuva mu opposition kubasuuza kagaati. Kakati Mao atugamba nti Bobi Wine nti already yali amaze okugula script ye eya Mao era nga mwetegefu nnyo okubeera ng'ajoyininga DP ashuminge role ey'okubeera chief campaigner wa Mao nga balwanyisa Museveni 2021. Naye bino byonna byakyuka oluvannyuma lwa bannakigwanyizi ba opportunists okubeera nti nno babiyingiramu okuva mu kibiina ekya DP ekikadde. Bano bwe batyo munnange ne bateeka obutwa mu ndowooza za Bobi Wine mbu ne batandika okubeera nga bamukyamya. Kakati Mao atugamba nti baatandika okubeera nga bagamba Bobi Wine nti Mao musajja mubi nnyo atasobola kubeera nga yeesigika naye nga ye yeesigika. Bannange manyi mutakigamba bagamba ndi mutemu bagamba ndi mussi naye nga toli mussi. Kati ohoza akyasobola okyejjako. Bagamba ntulugunya abantu bagamba nina basement bagamba tutta abantu bakyasobola okyejjako already bo bennyini nnyini beekakasiza ne beetonda n'okwetonda. Ye kennyini nnyini n'abiteeka ku mutimbagano ekyo bakyasobola okyejjako. Bakyasobola tebakyasobola. Kakati Mao naye agamba nti bagamba baalimba Bobi Wine nti ndi musajja mubi nnyo, I'm a terrible person, I couldn't be trusted. Naye can you be trusted? Kakati Mao era agamba nti Bobi Wine nti ebbanga lyonna yali mugonvu nnyo gyali. Bobi Wine yali mugonvu nnyo eri Mao. Bobi Wine nti yali mugonvu nnyo eri Mao mbu yakyuka lumu n'atandika okweraba nga ate eyenkanankana ne Mao ng'avudde ku kiri ekyokubeera junior partner. Mbu Bobi Wine yali ng'alaba Mao nga senior we era nga tasobola kumwegeraageranyaako. Naye mbu bano bwe batandika okumuteekamu ne bamuwagaawaga Bobi Wine n'atandika okuvimba. Era bw'atyo Mao agamba nti baali balina DP UID reunion meeting mbu byali bitambula bulungi nnyo. Mbu Bobi Wine bwe yalaba ng'abantu bamukubira emizira n'atandika okuvimba n'akyuka n'akyusiza ddala nga takyakontrolingika n'abuuka mu flying pan ya Mao yali agala kumusiika. Kakati ekyebuuzibwa nti Mao ye yaleeta obuwagizi Bobi Wine obwamuleta omukubira enduulu oba Bobi Wine yabwereetera yabwenoonyeza. Ekyo kiri awo kubanga omuntu osobola Mao ye yali opportunist kubanga ye yali alinze aswamye ali ku swamye tasobola kwekuŋŋaanyiza buwagizi oba buganzi mu bantu wabula aswamye. Kati abantu beereetedde omuntu waabwe n'oli amaze okubeera nga aluka ekintu kibulungi amaze okulambika ensonga z'abantu bamwagadde. Kati mbu Mao ayagala abeere wali ku source mbu ye azimbire ku ki. Kati olwo ayogera Mao naye ekyo munnange tekyasoboka era kyamuluma nnyo. Kakati bano nga bamaze okubeera nga batukakasa nti Bobi Wine atandika okuzimba nga amaze okulaba bamukubira enduulu mbu balina DPUID reunion meeting. Era Mao atugamba nti nope bwetyo bwetandika
Bobi Wine bw'atyo bw'atandika kiri yali people power bw'etandika okufuuka mbu kyewaggula mbu neeva ku mulamwa oba ku mulimu gwayo omutuufu ogwali badde ogw'okubeera bamobiliza bammawo okuli obwa pulezidenti. Naye bino nga bw'abyogera nkugambye nti era ne barebo MPs okuva mu NUP kati nga Abili Bwanika bayogera ku bintu ebifaanaganako bwe biti ku CBS radio era nga bano baatugamba nti nga bajjukira nti babadde babugulana nnyo ne Muwanga Kivumbi bagezako mu discreditinga ku CBS nga bagamba nti Bwanika ye ne banne bejjusa nnyo kubanga batugamba nti be baatandikawo Bobi Wine jjukira abantu bano be baamutandikawo be baamuzimba be baakola batya kati bagamba Mao Bwanika yatuuka n'atugamba nti Museveni teyandibadde pulezidenti essaawa eno mbu singa Mao ne Bobi Wine alayanse yaabwe yakola mu 2021 musinga alayanse yaabwe yakola mbu okwegatta kwa Mao ne Bobi Wine singa kwakola Mao yali kubanga bo bano bagamba nti baali baagala nti Mao asigale nga ye party president wa DP. Bobi Wine ye ate yesimbawo kuba president ku tiketi yemu y'ekibiina kya DP. Naye bino byonna byayonooneka mbu Muwanga Kivumbi bwe yavuga n'agenda eggulu mbu nabbirako Mao ku ki kye baali bapulaninga mbu Mao ne kimunyiiza nnyo n'abeera paranoid towards Bobi Wine era awo n'atandika okubeera ng'alaga obusungu n'obujja. Ekyo kifaanaganamu just naye era kikulaga nti Mao eva ye yeegulumiza nti bano baali bakitegedde nti Bobi Wine asinga Mao obuganzi era Mao tasobola kubeera president tasobola kuwangula funa yadde n'obululu obusatu kati nga balabye Bobi Wine nti yajja okusobola kati nga baagala bakonvinsinga Mao titadde kwesigala ng'oli DP president naye kaadi katugiwa ono alina amasannyalaze nga bagezako kizimba munda ndowooza bakimusuuleko bwe batyo mbu Muwanga Kivumbi ye yagera n'amugamba bo bwe bagamba mbu yeyiwa ddiiru yonna ekitegeeza nti Mao naye kennyini yali tasobola kukkiriza yayagala yaba yeesimbawo yabeera president naye ng'ate akimanyi abantu tebasobola kumuwa kuba tebalimwagala tebamwagala tebalimwagala kubanga already yeepyerera dda. Kakati munnange Mao ebya Mao kansooka mbyerekereze ndowooza kubanga obudde buyinza okutuleka ate nga tulina ensonga nnyingi nnyo ez'okukwatako teweerabira aba Timo Property Consultants Limited bano gye bali nnyo bw'ayagala ogula ettaka oba okutunda ettaka etaliiko ndooliito ate bw'oba oyagala okuzimba ennyumba oba okugula ennyumba balina construction company ey'amaanyi aba Timo Property Consultants oyagala goba ku nsonga za byapa oba oyagala kubeebuuzaako bakubireko aba Timo Property Consultants Limited okukosa ne Dr. Waali nnyo musawo Waali bwe tufana birwadde muganda wange Dr. Waali nnyo asobola okukolako mu buli ngeri yonna. Bwe tugendako mu kibiina ekya DP ekya NUP tugende mu kibiina ekya NUP DP tugyesonyiye tugireke tugifurashes already eyite weegende ne Mao waayo ne Museveni waayo nga planning ebintu byabwe. Kakati munnange nti NUP bwetu yamaze dde okubeera nga enaabira mu maaso ba aspirants bonna abatalina documents genuine nti bano bonna ababadde bajja beesimba abaagala okwesimbawo nti baagala kaadi ya NUP baagala kubeera nominated bano bagamba tebajja kusobola ate kudda mu review gye baalimu era ekibiina kino ekya NUP bwe kityo kiri serious nnyo bamaze dde okubeera nga balonkinga national wide campaign ey'okubeera nti bawandiika ba candidates ku levels zonna levels zonna nga tugenda munnange mu kulonda
basobola okubeera nga ba-identifyinga internally flag bearers abagenda okubeera nga beesimbawo 2026 geno elections era nga munnange akalulu kasuubira okubeera akakasameeme kitegeeza balina okufuna abo ddala ab'amaanyi ewatali yadde kugamba nti ate kale munnange bano bamaze dda okubeera nga bagoba abamu waliwo eyabadde ayagala okubeera MP wa Koboko municipality nga bamuyita Bran Duki Apito ate olowooza tebyamuyise mu ngalo bamugambye nti munnange tolina original academic documents tolina UNEB certification tolinaawo academic documents ezirina UNEB certification era nga bino byetaagisa ne bamugamba genda kakati munnange exercise egendera ddala mu maaso era nga okusinziira ku secretary owa NOP Electoral Management Committee Eddie Kayabula yamaze dde okubeera nga atutegeeza nti bamaze dde okubeera nga bakuba omulange eri abo bonna abali qualified okubeera nga beesobolayo okunona kaadi ku bifo ebyenjawulo ebirondebwako muli bamemba ba parliament, district council chairpersons, city and municipal mayors, local councillors wamu ne lower local government offices ku grassroots levels yonna munnange ne babayita era exercise bwetyo egendera ddala mu maaso ate ku side eyo kizibu wa Bobi Wine Churchill ono nga yegeri president we Makerere bwatu yatukakasiza n'atugamba nti agenda kujja yeesimbe okuba MP yerangiridde nti 2026 ayinza okujja okwesimbawo era yabadde ku deep talk nabiwulidde ku show ya Henry ku Galaxy TV kwenabirabye sentamu bwatu yenga agamba nti asobola bulungi nnyo okubeera memba wa parliament era ng'agamba tasuubira kuba nti okubeera memba wa parliament kinene nnyo ekifo ekyo kinene nnyo gyali kakati ono mutabani wa chairman Nyanzi era nga mukulu wa Bobi Wine kale nga obukulembeze bwe bwali ku university wali nga gedi president tanaba kulangirira bwaja agenda kwesimba naye nga bwatyo ye yakakasiza nti ajja kuba communicatinga mu near future naye abantu bo bamugamba nti wali badde munnange oba oli awo ogenda mpola mpola wali badde osooka contestinga kuba road councillor oba bamulaba nga ali over ambitious oba ayagala okubuuka amaco buli omu munnange Katonda yamutegekera kikyasobola ayinza okugamba manyi kati ebiseera ebimu oli ayinza okulaba omwana omuto ng'alina ssente alina bizinesi y'amaanyi kati olwokuba ye mukulu ku ye natandika okumunyoomanyoma alowooza asobola omudyekaddyeka omwana muto ssente azijjawa vuga ti emmotoka y'ebbeeyi akola atya bwati naye ng'ate amagezi ge yeesi ge gago ssente yazifunye ku myaka gwe wali oli okyanoonya emiyembe gira okyagulumba n'obuwala ku kyalo ye ng'olede mugagga tandika dde okugaggawala ku myaka emito kati gwe otandika okubeera ng'olowooza nedda oyo taleka nasine mwana muto musajja mukulu kumbe munnange ye bye yasookeramu ate ggwe oba oli awo by'olisembyayo kale tetujja kumwogerera nnyo kyaki tumwagaliza buwanguzi Uganda Muslim Supreme Council njagala nkuyitireyitiremu ndowooza tumalirize Uganda Muslim Supreme Council kakati bano ebyabwe obukulembeze kirabika munnange kooti ekyabiyimiriza era bonkenke bwennyini kubanga kooti bwetyo yasazeewo lwabali lunaku lwa Monday June nga 2025 High Court wano mu Kampala neewa ensalawo ey'omugaso ennyo mu musango ogulimu Uganda Muslim Supreme Council nga muno
tukiraba nti kooti yalagidde nti enjuyi zombi parties zombi eziri involved mu keesi eno kati zirina okubeera nga ebintu byonna bisigala kye kimu. Tewali nkyukakyuka mu bukulembeze mu administration paka nga kooti emaze okuba ng'ewa final decision mu musango guno. Kakati bino byazze byonna omulamuzi Bernard Namanya yasazeewo bw'ati bagamba nti mu musango bwe baawaaba group ey'abasiraamu yagenda mu kooti ng'ekyalenginga nga bawakanya obukulembeze bwa Mufti Shaban Mubajje Ramadan nga bagamba nti ono takyabiri mu ofiisi mu mateeka kubanga okubeera mu ofiisi kimenya amateeka g'abasiraamu era nga tekiri fair yadde n'akamusi kya bwenkanya era nga gurupu y'abalooya ekulembeddwamu Farouk Kizito ne Rashid Kamulegeya kusa John Nsimbe Male ne Nassa Mubiru bwe bate bagamba kooti nti Sheikh Mubajje nti already yasavinga abadde mufti okuva December 11 okuva mu 12 December 11 okuva mu mwaka gwa 12 era nga bagamba nti already yatuuka dda retirement age ey'emyaka 7 era nga okusinziira nga constitution enkadde kuba kati waliwo empya gye baateekamu yakolera mu nkola eyajjira Museveni mu balongooserezeemu awo bajjemu egyo gy'emyaka naye se bonaagijja kakati nti newankubadde constitution baagikyusa 2022 ne ba raising retirement age emyaka omuntu kwa retiringira ne bagitaka ku 75 bo bagamba nti kino tekikola ku Mubajje ku ttaamu eno kikola ate ku muntu omulala Mubajje yo already alina okuba nga ali phased out era bwe batyo nga bagamba nti ba Uganda Muslim Supreme Council officials balemereddwa okubeera nga boorganize kuba bategeka okulonda okutuufu okulambulukufu okubeera nga balonda Mufti omupya era nga bagamba nti kino kireeseewo okutabulatabulwa wamu n'abasiraamu okubeera nga babeera concerned nnyo babeera beeraliikirivu emitima nga gibeewanika era gurupu eno egamba nti obukulembeze obwa Mubajje tebubeerangako bwesimbu kubanga nti constitution nga bwerambika ate bosi bwe bakola kale kooti bwetyo bagambye tebagenda tirina bakubeera nga etekinga site mu bwangu nti bano be basinze babali wabula yagambye nti buli omu yenna alindeko tabaako nkyukakyuka yonna gy'akola paka ng'omusango gumaze okuwulira mu butuufu era ne basalawo kati kiba kitegeeza nti obukulembeze obuliwo bugenda sigala mirimu gyabwo naye tebasobola kubaako kusalawo kwonna kwe bakola paka nga bino byonna biwedde tebajja sigalawo bwe batyo kakati abasiraamu bo bali awo naye nga Mubajje bw'abanga ajja okusaazanga Mufti kitegeeza nti abantu babeera balabira ddala nti waliwo obutali bwenkanya awo waliwo okweyagaliza ssente z'abafukire ssente abasajja baagala ssente bannange wabaddewo emiggo kino nakyo ndowooza katukiyiseewo emiggo ku police station y'emu wano abasirikale aba UPDF 20 n'omusobyo bwe batyo basazeeko police station wali ewa Kiso kati ne batuuka bakuba ba top commander ne top commander ne bamutwaliramu era nga bano munnange okugambye nti basanze district police commander okukosa superintendent of police Esther Kiza ne babakwata era nga ne bofisa zala babakutte ne bakubana amasasi mu bbanga ne balitawo obwonkeke bw'amaanyi mu kitundu kati ababaddewo bagamba nti abasirikale bano babadde kitundu nti bakolera presidential task force ku nsonga z'ettaka ndowooza olaba bakolera presidential task force ku nsonga z'ettaka Museveni yabiteekawo byonna wano land matters and environment kakati gurupu eno ng'ekulemberwamu Brigadier Moses Kyamuzi bwe batyo baatuuse ku poliisi ne bakwata police commander emirimu ne bagikyankalanya gyonna wali mu Wakiso ne bagikyankalanya
okusinziira ku nsonda poliisi bagamba nti bayingidde mu ofiisi ya DPC ne bamugamba lwaki yeyingiza mu nsonga z'ettaka. Kakati SP Kiiza bwe yagezezzaako okubeera nga afuna okuwabula okuva mu bamusingako, abasirikale ne bakwata essimu ye era bwe bati ne basalako ofiisi zonna balakukuba amasasi mu bbanga. DPC yasobodde okubeera nga akuba essimu ku radio naye nayo ne bagimusikako. Kati olwo bagenze okiraba nga backup ezi bwe batyo ne basalawo okubeera nga badduka mu vaani yaabwe, naye kigambibwa okuba nti joint team ey'abapoliisi n'abalala abakuumaddembe basobodde okubeera nga basalako abasirikale bano enansana mu tawuni awo. Jaamu n'aba mungi nnyo ku luguudo luva e Kampala okudda e Hoima, era mu ddakiika eziwerako awo bwe batyo ne bakwatako abamu abo ne badduka buddusi. Kigambibwa okuba nti ttaka liriko abooluganda babiri abalwana, bonna balwanira bwannannyini. Omu alina supermarket ennene yawe Wakiso, kakati nti ayambibwako abasirikale. Bwe batyo bafensinga ettaka mbu kati ate muganda we najja lunaku olwaddako najja ku fensi n'agimenyaamenya, ne kireetawo bonkenkati. Abasirikale bwe batyo ne baba nga bayingiddemu nga bagamba nti ono akozesa DPC ate naye alina akakwata ku poliisi. Kale bwe bityo ndowooza okiraba nti ettaka lyaffe wano oba obwannannyini nti n'ezo tasiki gundi Museveni ze yateekawo ezikwatagana n'ettaka ate mwe bayitira era okukitiirwa okufuta ebbala ku bantu n'okubba ettaka, naye emivuyo gyonna giri omwo. Kuteebereza nti kati poliisi erwanagana amagye galagana ne poliisi ku nsonga z'ettaka si be bannannyini lyo. Kati balwanagana batya okoleka mpozi nti kati waliwo ataddeyo ssente, waliwo abakulu abali mu kulya, kubanga kakati ono gwe boogerako abaduumira, bwe boogerako abaduumira kitegeeza nti kati yalya nabanyumizaako emabega akawunti w'omukwano gwange we baakwata, era ku nsonga ezo yagula ennyumba naye eyagitunda nti buli agigula ajja amulemesaawo bw'atyo, n'omulala n'agigula n'ajja n'amulyamu essente emu, era singa already yamwetamu dda. Kati ku luno gwe baatwala already naye yalina connections. Kati bano baali bamutadde awo mu mmotoka saidi z'e Kajjansi eyo, bamututte ew'omukulu, batudde mu mmotoka banyumye awo bali mu mutiisatiisa, already ne bafuna essimu okuva eri ennaggulu nti waliwo omuntu gwemukutte, emmotoka ya namba bweti eya UPDF yemututte, tusuubira okuba nti gwamulina mulekadde ewuwe. Naye era nga bamugamba kati mujjukira nga ddiiro oyise kakati ofiisa genda omukole ki, genda omuwe mirundi ebbiri zokka akuleke. Bw'amala okugaana bamugamba ofiisa n'amugamba nti kakati bwe walina ddiiro ezo ng'ez'ettaka nze wendi nnyo, kitegeeza nti waliwo bannantagambwako bo nga bali awo nga bo tebagambwako, era lukyamuzi y'omu ku abo ba UPDF officers abatagambwako. Kale sigenda kusukkawo nnyo wano, tusisinkane ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atalagica bulijjo. Webale nnyo kubeerako, webale nnyo kumpuliriza. Akoome.